yange mwasuze mutya yebazibwe mukama mbalamusizaako nnyo yonna gye musinzidde buli sekinomu yenna gyali. Bigenda bitya nkubuuzaako gwe wennaali eyo maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Abadde ndi awo naku lwejjo ekiro budde bwabadde bukedde ku makya ssaawa zazadde nga 10 nabadde nabyenkola awo nembako vidiyo emu gyengwako ne vidiyo yadde eva mutundu awo nempita mu comments nenscrollinga nendaba comments naye mostly abakazi be babadde bali mu kucommentinga. Mwereza Mukama yayogedde ebigambo bino wammanga nti abasajja babaloga bamuloga n'abiranga ewaka takyayagala kubeerawo, era omusajja bamuloga n'abiranga gwakulabanga ekisasiro nakulabanga oba olika for example olika gaalu naye nakulabanga oli kikadde n'ebirala. Omuweereza Mukama n'agamba nti wandiika, naye ng'ate ayogera ebintu ebyo akulaga naye alina waabisoma mu kitabo. N'alagira bano nawe wandiika. Nina ekintu kye nategedde oba kintu kyenzija ntegeera mpolampola nti ebbanga lyetugenda okutambula mu maaso eyo gyetulaga, ekkanisa gyegenda okulaga mu maaso eyo, oyinza okwetegereza nti tuyinza okubeera n'abasamize balokole mu kanisa. Lwaki njogera bwe ndyo nti omulokole yenna yes twetaaga deliverance, naye kasita otandika okutambula munda mu ggwe n'ofuna n'obudde obuwandiika n'okola notice ekitabo pamphlet n'ezimba bweti, naye nga ggwe olowooza kimu, omusajja wange olayika wabeera bw'ati kireka kati bamuloga. Omulokole atambulira mu kirabika bandoga, kati kirabika ndogira bati omwami wange wagira bati kati kirabika bandoga ng'oddayo ng'obikola notice ng'olaba obubonero bw'omusajja gwe baloza afaanana atya. Kakati wakati awo wagenda kuvaawo ekizibu kinene kitya nti buli kimu tujja kukirowooleza mu ddogo. Of course tukimanyi omulaba alwana waali alwanisa ABCD, naye ate obulamu bwo ng'omulokole buli wootambulira mu mbala efaanaganako bwetyo ejjawo entiisa ya Mukama n'ossaawo entiisa endala. By the way nze sirina na budde buddawo okulowooza nti eriyandoga walaka wali yandoga gye bali, so sibawo na budde sirina na budde bwe so ana kumulowooza nako. Kitegedde nagenda eyo mu kyalo eyo lumu twali tulinayo emikolo gye twali tulina nembaako olutuula n'abooluganda abamu ne bagamba bonono nabo tojoyire mbamanyi obakutene mu ngalo bakole bano mbamanyi. Sina na budde bubawalana, sina na budde bubateeka ku mutima gwange. Why? kubanga singa mbateeka ku mutima gwange abaloga abo baloga abo kati kireka n'amaka gaffe kakati for example bwe tukiteeka ku level efaanaganako bwetu kati olwo Kristo gwe tubuulira agenda kuddawa. Waliwo amaka agali awo emutundwe, kitegeeza nti kalakitaazi zonna muzeeyi zayogeddeko zonna abaweereza abali awo bonna abasinga bazitambuliramu kuviira ddala ku gundi ku Viki yennyini, musumba Viki kintu ndoza yavayo natandika obuweereza Samuel yawo kabere muzeeyi yennyini muzeeyi Mugerwa, kabere yennyini muzeeyi Mugerwa Tomu. Ekitegeeza naawe baakuloga. Why? Kubanga naawe kennyini omukyala gw'olina olwaleero si gwe walina ku lubereberye. Ow'empeta waali ate temwadivorcinga, kakati n'ofuna ono omulala
kategedde kati kitegeeza nti noono yennyini aliwo oli gwe wasooka okubeera naye naye wamulabanga kyonziira kubanga naawe baakuloga. That is the message tukuportraying eri ekkanisa. Bakisitu baani abaweereza sibala muwendo bali awo kutandika okubala lisiti yaabwe, abagobya abakazi, abatagala kulabirira baana, abatagala kusasulira baana school fees, abatagala kusasulira bakazi baabwe ennyumba we basula. Lisiti eri awo tobala muwendo. Olwo n'omulala ali awo naye waliwo abali mu kulwana amakage gayulike. In fact balina mu kuteekateeka mbaka ejja very soon yawo. Lwawo kati bategeera tebakyabitegekera munda awo bana gye babitegekera. Naye omukyala waali nannyini maka waali, abaana balina bana, naye enkukutu eziri mu kwagala obufumbo bwono bufe bamuwasiza omukazi omulala. Kakati nina ekintu ekinnuma mu nda yange nti ebintu bino ddala bitutwalawa. Of course ojja kufunayo bangi nnyo abajja okukubira mu ngalo, abajja okuleekaana eri abakazi, mostly abakazi abo baalokoka naye nga baasigala n'endowooza y'okweraguza mu mitwe gyabwe n'endowooza. Kakati nga wabeera mu kkanisa alinga nga ali mu ssabo, wabeera mu kkanisa alinga nga ali mu ssabo. Kati olaba nga bagira bati omwami we akomawo n'olaba nga akubye omugongo akoye tayagala kulya mmere waka ng'omanya bamuloga. Kati abakazi bagenda kutandika batuuka kulaba abaami baabwe nga balaba bebaloze emitwe abatategeerera ddala. School fees we zimubuzeeko olwo lugenda kubeera lutalo, kati baleka bamuloga. Get my point. Kati tulina ebintu ebimu bye tuli mu kwogera n'okukola ate n'olaba ekibiina n'ekikuba mu ngalo wandiika. Kati n'obatunulira bonna abantu emitwalo ng'ebiri bali mu kuwandiika. Kati webuuzeemu omulokola ali mu kuwandiika notice, kiki kyali mu kuwandiika? Obubonero kwolabira ng'omwami we bamuloga, naye ate awandiika ebyo kati awo ye mulabe sitaani wayagalira ddala abantu. Omulokole n'atambula n'alaba emmese mu nnyumba n'adduka n'abikula ekitabo. Bw'olaba emmese ng'esala mu ddiro kitegeeza ki? Kitegeeza waliwo asindise ejjembe eri kalondoozi, kitegeeza waliwo asindise bw'ati. Kati bw'olaba kitegeeza bwe kiti bikula ekitabo. Kati gwe n'ogamba n'abantu ndi muwandiike. Babula esomesa nti temwekulumbaza, sitaani aleme kubeekulumbazaako ng'abatamanyi nkweze. Kituufu kyawandiikibwa. Naye of course nkweza sitaani tuzimanyi. Tukimanyi yajja kubba, kutta nakuzikirira. Kamaffe bazibu nnyo. Naye ate bwe tumuwa ate ekifo ky'omwanjo, bwe tumuwa ate ekifo ky'omwanjo netuuka n'okumuwandiikako mu bitabo, kati wandiika bw'olaba nga kiriwe kiti kitegeeza. Wandiika bw'olaba nga kiriwe kiti kitegeeza waliwo akuloga. Of course tubamanyi gye bali. Tubawona budde. Nina gye natera ng'ogendeyo okuweereza, nze nabagambanga ebigambo bino nti oba omanyi olina dayimoni ku mutwe wanika omukono, gw'ayagala okugobako dayimoni fuluma ali wabweru ogyegobeko, kubanga tetulina budde. Obudde bwe tulina okuwa dayimoni butono nnyo n'obudde bwe tulina okuba nga tusomesa Kristo. Kama ebazibwe nnyo. Ojja kwesanga obusitaani tumuwa nnyo obudde bungi nnyo, buli kanaku emizimu gigobebwa, buli kanaku. Deliverance service mukomewo wiiki ejja tukikutule. Ekyo kati kiganye. Kati mukomewo wiiki ejja tulina okusaba n'okusiiba ennaku 9. Kati tulina ennaku 6. Kati tulina dry 3. Leero kikutuka. Ekyo kye tukutula buli kanaku tekivaawo. So ebintu ebimu tulina okwerowoozamuko, otherwise tuyinza okumaliriza nga tuzimbye essabo eriwedde emirimu ng'abantu bayingirayo kweraguza. Amuje tugende wa musumba gundi yamanye ekyakwata gundi. Bw'olaba kino bwe kitinga era bagenda kunyiiga. Nze bwe ntyo mbaagala nnyo, mweraba. Nze Nicholas, mweraba.